Omanyi Honorable Semuju musajja mugezi. Naye simanyi lwaki balemeddwa okusetolinga ku kibiina kyabwe. Kintu ekyo simanyi kijja kitya. Mwenna muyina political parties. Kati bino biba bikumenyera ki? Nze manyi nti buli kalungi akakolera ekibiina ki, buli kuwabula kwonna. Abule PFF. Asinga okukuteeka mu PFF. Tosobola kubanga owabula amaka ng'owabuliramu n'owabula kyalo ng'ate agagoma nafu nnyo. Kubanga bw'otunya ekibiina kya PFF ne Nuupu. Wa Nuupu aba mukalina nga yategula. Ate PFF. Oba mu nnyumba nga y'amabaati meeru. Kati toyinza kubeera nga gwe wabula bali. Anti nedda bye nkugamba bituufu, tebali bubi. Naye singa kuwabula wano. Kubanga mukulembeze mu kibiina. Sinnawulirayo muntu wa Nuupu mu bakulembeze ng'ajogerako giwabula. By the way, akyogedde. Bwe yogerayo omu nti wawulidde nga awabula PFF kyeyina okukola. Sikiwuliranga. Mbobe ayogera kakiiko ka byakulonda kaabwe nti oba ayogera ku chairman w'ekibiina Lukwago nti yandikoze bw'ati. Lwaki gwe omukulembeze abantu bawulira nga boogera ku PFF yeffe abawagizi obuki naye Ssemuju bw'avaayo amanyi nti eddoboozi eddene ekisooka mwogezi wa kibiina PFF oba yesaba ekibiina ky'ekyogedde oba era yesaba wandiisi sekretary ndowoozeera yes yamutesitesi ekifo kye kinene buli oyogera ekigambo ekibiina kyo kiba kiri mu kulumba ekibiina ekiki ekirala ate ne batakwanukula oba toswadde ndaba bamwanukula yeffe. By the way, ekibiina kinadde omunyega abanukula tuutuno fa abanukula Ssemuju nganda kati olina oli mukwessa asooka amanye enjogerera wa ewatuufu ekifo mwali kinene kyokka kiteeka mu mboozi eza street mboozi za Marwa mboozi za Ludo kakati oli mu kulumba Nuupu akakiiko kaabyo akaveetinga nammwe mulina akakiiko akakola ki akaveetinga manyiko bumanyi ono kabaziruguluka ali kakiiko yakakulira naye abasigadde sibakola ki kuba tekaliiko omu sibamanyi nabbamanya kubanga siwali nsonga lwaki mbategeera naye buli kaseera ate n'ekintu ekiri mu muntu mukola fitina ku kintu kuba eyo eba fitina manye fitina bwekuyitamu oyogera ebitategeerekeka Ssemuju nganda kati afunye fitina eba ekuyitamu ate oba oyogerako byaki oyina pate zivuganya buli emu kusinga gwe kola ebirungi pate yeesinga eya Nuupu amaanyi gateeke ku kibiina kyo kisingi kino tugenda mu kulonda Ssemuju kyagamba tayagala kibiina kye nga kye kisinga ababaka akyagala lwaki amagezi ago tagakozesa kuba agayina osamalizinze ekibiina kyonna n'okikola bwoti nedda amagezi agayina kati kino ekyaba tamanyi kyagamba akireke kikole mu butamanya mukiyiteko. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness, Mickey Y.
the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, Gamiko ina tambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early back and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Autoparts, The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening bwetugamba kastori ekigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba yakatwe gatako ngolumpya tegwa subscribinga notification bell kaseko baka akade obenga ofuna each and every upload. Amga Shalom so notification ni Shalom kyomuteka bisawa 2 olumusa 10 mukisinzira program kyeriwo kati omudemu empire wiki bit kozi tugenze mbya mawanga ase ubale omwindi yagenze nezange yazitute fenya bati aganyo teba Barcelona baka yakuba Barcelona bati bafenya nga kankola apiru nengena kufenya bati gwagwanga ebagutandise nenga era kankola apiru endala kangende ku FC Porto ne Benfica gwagwanga ebagutandise olone yankubira nangamba niwe mwana olwachi awabye banne nagamba mbu yali ya milioni 10 kati kankola Swa kantu kati weekend uva kwene weekend nambuza omuntu yali ya milioni 10 asigalanga Salomo naye namugana ekisajja tekiri bubi kati laba kati weekend ewedde bankuba bo bankuba binyo kati kankulageko agalwe nangulya weekend yali yagwa nangula milioni 3 weekend yagwa nangula 3 ano nabankuba Z5 zagenda Z5 zagenda emillion zizo 5 zagenda bazikubezo 5 bazikuba ezo satu kitundu bazikuba ku bet zizo lost satu kitundu bazikuba 5 bazikuba emu bazikuba kale bazze bankuba nempangula yo 7 awo zizo empangula ya 29 pangula zizo sente nempakola cash out nga natandika nga nabidde timu yonnera bidde nempangula awo njanga mpangula sene no ziteekayo ati noolya nempangulira ddala ezo 16 ezo 3 mu mmeka ezo na sente empangula betting nzova ku betting mva mbufumbo ova ku betting ko bufumbo mbulekawo anti wenkutiridde ko kwata milioni 5 ziteeka ku mupira nzikwata omuntu afuna betting ati sim promote nga omuntu amufunamu ya muntu asiba VIP tosiba lukalala bino basiba musipi mama osirefu si agenda okufuwa twena wachi siba timu zo 2 timu ejo ba 2 nemazi ga kunkolera odd 2 oba odd 4 nenkwata milioni 10 ngekoze odd 4 nenjisa ku mipira eji kwempangula mpangudde milioni yaga nkozewa mu dakiika 9 YouTube esolo kuzimpezo geno tula onolinda katalanze ku weekend kuva lwa mukaka saa 8 twatizibwa okundaba oba okukwata essimu yo oba mirimu mba mu office wendi essimu eba mirimu era kizibwa okunkwasa ku weekend kati gokwata olya zineza abana basibwa omutwalo abo kati boss bwe bakunganya gwenga bazikuwa fenga batuwa nze so asiba mitwalo 5 aho mbandi mmuzanyo owe mitwalo 5 ino kusaba timu ezitaka wansi wa 5 oli mitwalo 18 oli mitwalo 28 ate kati ze bya betting sibimanyi naye n'omuntu atalina milioni 5 zateekako ng'alina emitwalo 2 kubanga si buli muntu nti yafuna yenkana ng'alina emitwalo emeka manya abantu abo abamanya ebya betting bawulira nga boogera nga tulaba emipiira teriyo musibe wa betting atamanyiyo ku weekend mipiira 2 gigenda goba abagimanyi ago mateeka abagimanyi nti eno neeno teeka egenda goba era negigoba kati nga ne bwateekako emitwalo gyeze 3 gyalina mu nsawo asoofuna 6 n'olinda enkya nawo n'olya abaana benkola n'abakola ku dduuka lyange ery'amasimu bo bekankuba banja ssente
nzokuleka weekend yokede anti bone kumanda abamanye gisamba je bankubye weekend ene kanze n'omwana asiba empira gy'abakazi kati jaka kigenda mu maaso nga ne gy'abakazi agisibira ddala wali abasiba obulogoyi anemala ate nkwa story n'omugamba buno obudduka kakati kanuke bayita batya nasibako embwa naye kati bwensiba embwa naye otegeera nga tonnagisiba ebedduka emisinde olumala kuteekako sente olumala okusaako bwokya 10 baba simbudde ng'egwewonyera bwetandika okwonyera ng'erwadde ogambe embwa yange yiyo embwa yange yiyo zinna ne zigenda wi gwe nga bakulya nesolomu okoze emirimu kati ne baleeta vieta akakanyonyi bw'otakasaako ssente kabuuka paka mu odi 2 n'olukateekako kaseeko ssente tekayimuka fuyawe nga zigenze mu sekendi avieta amala avubuka campus avieta atta abaana bammwe mwogereko n'abaana abazadde akakanyonyi avieta atta abantu nga tonnamusaako ssente ebuuka paka mu odi 5 nga newosaako 10 ofunye miliyoni kati kyembagamba baleke kuulya mbozi za Solomu mu abavubuka abato mugende mu betting Salomu akola sente zaateekako tezimuluma addayo n'afuna kuba alina omulimu gwe si betting nze omwenje niba bankubye aji manya muwoze kati manyi kati weekend ewedde bankubaaga miliyoni 4 naye manyi namuwoze miliyoni ameka 40 millions Saturday ne Sunday zibankuba naye manyi namuwoze era wanaakoma wiiki 2 namugambo waayo ebyange paku sente zange era nga ali abadde mbezi zano zifuna ku weekend eji ku lw'omukaaga lumu sente zonna ne zivaayo nze mbadde n'amabanja awo emyezi ogwedde amabanja aga miliyoni 8 nagamalayo mu wiiki 2 omuyindi ng'akuteerayo n'abali bammanjaalo agulirawo nfunye mamange mugudde emmotoka awo bammanjaako kati wenkuba kano olwaleero mamange mmalayo ebbanja ly'emmotoka wenkuba kano ngewa kati kano namugamba kanyoze enkuba kati ogwedde nalimba kalempa sente ngule miliyoni kamera ya miliyoni 7 bwenazimpa ate saagigula kati oli yankubira omanyi kati emyaka gyammwe ne byemwogera babanyooma agamba oyamanyi kyebayita miliyoni 10 omukono gumu osigala bwotyo nemugamba okusigamubuuza oba nyambala engoye ennungi okusigala kutya kakati naali ku betting saaga mumala nemugamba naye sitali bubi kati olaba aji nemugamba naye envuga nja kuddira nja kuddira eswala kuba naye njimizaako nasooka ofuna miliyoni zange 10 era yabiraba ku sitole yo kati nze nga sigirabye nafuna miliyoni 10 esooka nga ndi mu first year campus nga sizikoledde twazifera kyali wange ali mu America amwita Mabiri buli omu naafuna 10 Mabiri 10 omulala yafuna 5 twazifera naye miliyoni ezo 10 saagulako wadde mwaziwugula wadde bokisa wabula twagendako Jinja tufuna ebiwala omu munnange yandi omulala gwali akwananga ali ku mobs awo ng'amwagala naye nga omwana atunyooma yatuli levoye n'asooka n'amwiwamu awo akamotoka ka 3.5 nga tanadde n'omuko ku 10 kumbi azitemya amakati naye sente ezo aji zinnuma paka kati wafuna miliyoni 10 nga oli mu first semester era singa wazejjako wejja n'ozigulamu ettaka singa kati lyabisa nze nalina obwongo bw'ettaka nze nalina obwongo bw'ettaka kati by'ettaka sibimanyi sibitegeera ng'oli omukazi asinga ettaka kati ebiseera waliwo iPhone X nga yakajja nga buli gwokwana olina simu kireka naye bakuwe simu nayo simu gy'olina iPhone X nagamba twafunye omugagga omuto kati nze kyali wange yafuna sente emyaka gyammwe bayita abaddooni alina abayimbi 4 ensi beetya wano be yalya ku ssente ezo zetwakuba ne bazitwala nasooka onnoonyeza omuyimbi oyo nga tulina atwiribira abayimbi obukadde 10 n'abutwala ate nga balina zihiti ebiseera ebyo nga bakabi buli muntu nga mwegomba omwana ali myaka 19 n'abalya naye lwaki abantu balowooza mbu omuntu bw'ayimba mbu alina kyakyuka ku mbeera y'omukazi kati oba ogenda kwebaka na fulash anti aba sita sita kiki kati gwe aji kati gwe oli musajja mukulu mufumbo naye manyi abakazi abali ennamutumba ng'agamba naye aji ayogera ebigambo by'amakulu bannange kanti bw'otuuka mu bintu by'obufumbo
toyawukana natema bikajjo okukuba kati goloozo wogenda mukolera anti abasa kati omukazi mboloba muyimbi ayina hid nga jatwala sente zo chicha ayingira mbuli ne flash agenda kuyimbiramu atera imbiramu nga kulina basoka kunako ne make up chokuli kakati chichi akole chenjawulo kwatunda obutunda na kibeera mu CV nali omuyimbi oyo tebina kye bitegeeza nawe kaya twa abenyacho yafukira Miss Uganda awo twali ku campus awo kamanyi boyfriend ocho yadda kumulabako yali amukwana campus awe Makerere era n'abantu bangi kati mbalaba abasajja balina bakyala be babatadde mu byobufuzi obuwala bulungi baagala buyingiza parliament kasabo malo okulayira munaawulira bangi onoowulira okukolima yantunze enju yatwala ebintu wali omusajja amugwe baalyako ssente awo amulyako ssente awo amugaa tugenda kuwa omuntu wokkaadi sajja tu akoze buli kimu mbotejja kola kaji tujja kuwa alina munyinkini yali yeesimbyewo nowayo sente ne sente ezo baziwani omanyi nti balina ne bagamba nti nno simanyi ekitebe kya nupu kitwala sente ne buli gobuuza nti waziwani tamwogera ate bagikumye n'ogikuma lwaki toyogera omuntu nti gundi mpa sente zange awo wenjagala awo simanyi lwaki nze kati ngenda nkirabanga okuwayiririza ddala teri ayogera nti Salome watwala ki bagamba twawaayo sente ate kati aba ne batamanya ekintu kyonna ekirimu okufuna kibaako abatuula ku lubalaza be basinga obungi bo bafuna abali ku lubalaza kati gwenda baba oti nze ngenda mukulabira kyokka gwayogerako amuyita kati jjukira gwaga nti nja mukulabira bw'aba ayitawo jjukira baba amanyiganye n'atuula ku lubalaza tavaamu mukama wange n'amuddamu n'amugamba kati akitegedde nti era nti nawe bakubbako sente ze ebyekisero kuba buli kintu bwe kibeera twalinayo nga tukwata kyeyamuze kyaliwa nga tumukolako interview n'abaamukubira nange kyeyamuze nnyamba kazi gaafuluma yakuntwalako wa mukulu naye nga kyeyamuze yakayakoma okulaba Bobby myaka 2 emabega baddira n'essimu yennyini anti nkulaga obukodyo bw'ababbi n'awandikako principal n'agyegitinga naye ng'essimu ya Salome era amugamba bwe nkubipingako nkubira principal n'akuba ndi muka meeting naye n'amugamba mukama wange kale kanzireko wabbali natawali nga yogera nakiyayi kirimu wino kitunda ngoyiza ono ali bwati bwamulaba kyavadda n'agamba sikyenagamba kadi ebadde enzibuzibu nkikutudde ne baba munna abadde bubi kati olwokuba alabye essimu kuliko kyagula asako his excellence principal kati sente n'owaayo naye erinnya omuntu njagamba tegeeze enamba y'essimu yonna osobola okuwandiikako erinnya lyawe osobola okuwandiikako President Museveni oli editinga osobola okuwandiikako Kyagulanyi osobola nti Muhoozi yankubidde abafere be bakola wanaakulaga n'agamba wuuno akubye era wano tayogera bingi mukama wange kankuwa example ano ku set nenga byabuya bagenge gye twafunamu ssente buli obukadde 10 ngenda kubira kyali wange ono omulaba ngenda mukubira oyakula engeri ngenda omubuuzaamu kamukubire nga simugenda mugamba ki ekiriwo kamukubire amanyi olina omusiru gw'oli naye kamukubire wano atowulire sigamuga kintu kyonna waki kitakwata good afternoon Afande. Good afternoon. How are you sir? Kati mbadde wano n'omwana Afande ngaga mutwalako mu state house awo nenga akansaka kubireko baje oli mu office ayagala kujjanga nti walero mbaddemu bize mu katono netusobola okukola program ngadde zokyusa mwana mu schedule endaba biki ebiriza okyukamuko nembako ku meetings entono zenkansolingamuko kale kati kamugambe wiiki ejja kugenda kuddira Afande kale negova okukubira talinyako naye agiyitako ng'agenda eri ntebe kigumu nkulaze tteeka engeri gye twakola Kampala naye ayita wagenda nakiwogo Kampala bw'oba n'amaanyi togaggawala olina bba na wano
Kati otana de wa family ali mu State House. Niyo olumukubira. Kyomugamba olumugamba afande. Gwe kyomugamba kanenza mugamba minister. Kanewa mugamba mufuti. Mufuti atolerawo salamu alaikum. Kati jife oza musechuzi edda wakati nafuna kati. Bajja kukwata nno. Akati nafuna omulimu kati ndi mu YouTube. Abantu police giye byadda. Bino byali byaddera nzize mbyogera. Bagamba nti nno bakuyita jogo statement oyo. Nzo kuyira batutangaza kati go yani. Kati eki kibakolanye ku baganda baffe bannyinaze. Mba wano. Ne mukubira. Jabalako anko. Wali ontumya akawala akalungi nzudde wana akawala. Ne kagala sente. Abati mayaga naye nga siri mu ggwanga. Naye kansoke nteeke ka 5. Mujira mufune ekyokulya. Kanga omwana akuteereko. Olede omwana bujja kansoke banteereka ameka? 5. Kati nimbeera kusima ajja kusaako ndi manya abeera engaged. Ne balyoka bali abaganda baffe ku bbanja ku ssuubi. Wanji. Kati be baana baliwo aje Kampala. Anti nsanyusiza nnyo mbuyo safani waliwo wano muganda yatumutwa naga mbali busy nnyo mu meeting agenda cancellinga kezimu ali engaged kubanga judde ali busy ne watudde tayo namwe tana kyakola ayina kati watudde kati ebyo bye birine ku nuupu twatu basigira kifaananyi tubasigira kifaananyi abantu batudde awo bakujja ku ssente zo naye nga gyakugira ku ssente oli tabimanyi nawe kati ono kyogaa mu State House bamumanyi kainadde wekikaali mu maje oba kaledi wa LDU kubanga omukubire tonnalagana konti tugenda kukola katemba ali awo kalungi atunda masimu atudde mu dduuka ly'essimu okubye bukubi simu n'atandikirawo nga story bw'ogireese ayongerawo kana omukubira mugamba nja akulaba kalidinali era gamba kankubire ku bishop ono kati abantu bategeere bebawoza nupu etunda kadi ate kakati no babuuza yes nupu kale bebe etunda kadi mu bantu bonna babadde besimbyewo ebusiro wani wa Segona nero walukaga yabadde asingako obwavu simujerega bujeresi muganda wange kubanga nja kubuza azisinga Segona azisinga Magola kakati wakisibe bagiguze kati kitegeeza zenade manyi kadi ya Magola anti ondabira nti balimba teriyo bya bintu bya kutunda kadi ye yabadde asingawo sente kwa kimanyi Magola agula drone namba najiwe ekitebe kati omu kyokana nakuvayo kuwogera kintu kyonna nekye namwagaddeko talina kyayogedde ata akyali mukuwerekera president atone yavudde nazayo na ambulance ono werubaga ono dokita ambulance yagambye abali mu VM babadde obusoga abaga mufulume yana politics mufulume njagala edde ku ddwaliro Komitaji Adam Shufti Adam Shufti Adam Shufti wano rubaga kasare eri bawade naso nagenda okulaba angenzo kiraba nga badde ntambula kola emirimu nenga ndaba yake ekiwayi kyange kinzo obutakwatagana kiwayi kiri wano Makindi oyo Zahara yafunye ya West ya Makindi West teyenkano ono muganda ono yani oyo muganda wa Sebagala waliwo ono muganda wa Baratifu oyo yali bamuyitani oyo mama oyo omwami oyo yadde bakayanira kadi kwa baddewo Zahara nga kuliko muto wange David Musiri nga kuliko Haji Ntege Faruku Ntege mugagga oyo muganda oyo family y'abaseba owagundi wa Sebagala Sanzi oyo Haji Ntege ono mulala nene mugagga nnyo kati kyogamba lwaki sigwe tibamugese n'agitwala kati ebyo ebintu stories zibaleeta ebya kadi omanyi buli kintu bakireeta omulembe guno gukireeta gusiiga enziro gunziga gugudde nakyo ojjukire wajja wano nga kye bakubisa Lubongo yalwaki muwadde kadi nga si muganda Kaseni alemu yamala okuwa batali baganda okwetoloola buli abantu omanyi buli gwe bali basindika ku bwala DCS Mbawo buli muntu yali yagwa yali gwe basindikanga ala DC mu Buganda yesimbawo kenda ngoke bugoberera
Sigwenya ebintu bya NRM. Gwe genda ng'ogobera buli yali gwe mmanyi ne bamukuba akalulu. Oni agana abantu. Hudu Hussein. Ye manyi yesmanya bamukuba akamyofu. Ni kati wane Makindye yafuna wane Makindye West yali ala DC waawo. Yafuna kadi? Mukyala w'emmange eyo. Bonna bwe basindika bala DC. Bwe bamanya nti sitole ya Lubongo tugireserwa amawanga. Ng'ate ffe tuleese bangi eyo sitole yabula. Okyabiwulirako kati wemmanya nti abantu bagule n'abakubanga amasimu ku radio baabula. Bakubanga n'amasimu? Nga bavuma Lubongo. Lwaki baleese Lubongo ya? Wate muwadde mugundi. Mufumbiro yandigenze wabwe Busoga. Busoga. Kyokka nga yennyini abeesimbye ku mufumbiro eri. Waliyo ne bakazi kabaziruka. Michael Kabaziruka. Makindye Nakawa East. Kati aliyo mbaka afantana jimenyamu. Gye bali banje eyo bo tebaboogerako. Luhindi yatukwata emyaka aga Nakawa. Tebamwogerako. Kati ebeera egizenga project. Katwala project eyo y'okuwoza nti batunda kadi. Kati naye egenda kubula. Naye kife kiveewo. Baleete empya. Waliwo yali ey'ebisiyaga. Nyo kibiina ky'abasiyazi. Seyo simanyi gye yabulira. Tebagamba abantu basiya naye bwe bagamba. Mu kusooka ku kisanja kiri. Njaga. Batimbako ebipande bya Bobi Wine ng'afuuwa enjaga okuva eri Entebbe. Omanyi nti byatimbwawo wonna. Kati oli abaafuna muki? Omuyaga. Abantu kyebabagana naye owaayi. Bw'abanga anywa enjaga afaana Bobi Wine tugiwa abaana. Kati abantu batandise. Tugiwe nnyo abaana baffe. Gundi namulako ng'akyogera Gashumba. Yagamba bw'abanga mumuzadde abaana bali muziri habu bakoze eki naye omwana avudde eri wansi n'afuuka kyali bwe banga enjaga ekola bwekyo tugirimire eddala ewaka tugiwa abaana kati eyo story neebula nayo neefa ne badda ku bisiyaga tukabula balangira ebisiyaga mufumbo balina abaana ate bajja ne bagala lwaki mukola nnyo embaga ositegeera bayida weyogera ku kintu bwe mwesibyeko bakola mbaga bagamba nupu y'abasiyazi olwamala bakola nnyo embaga Uganda's breeding yet bakola embaga Museveni yali Jacobote mwala wa embaga yakola embaga no babuza tuli mu lutalo tuli mu nsiko bali mu nsiko buli muntu ajja ne gundi ekyuse eggwanga kakati ffe tuli mu nsiko aji nekyadda mu shift okuzaayo ambulance tekyawulesi n'abantu abalala abadde beekukumye mu nupu naye nga balina intention zaabwe nga bba abantu bazitwale n'abayina bagalo zitwale tebeekweka bagende nazo bazitwale buli ayekweseemu kirungi anti wano mu kaadi mu kugaba kaadi bantu nabagamba nti kapa ezaala ebyana bingi naye okuyawulamu emiyawo ejja n'ebikanga ogudduka bwe gudde eguluma teguyonsa emanyi ogwo muyaayo kakati ku kaadi wano bakanzeemu gwe batawadde kaadi nobanga awoggana bingi gwade muyaayo yagwenza okwekanga gwokka gwabajadde miyayo bukyamuko ovanga ku muntu ngomanyi nti waliwo abantu bebamye kaadi nga bagimumye lwaliro enkeera n'agenda mu kibiina ekirala waliwo omusajja w'eneeno egindi eneeno eno saidi ye honorable Ssemujju yesimbyewo ekira kyamaani wa ssatu bamuyita Mutebi Julius bagimumalira enkeera n'ayingira ekibiina ekirala era ndoza ne bamuweerawo era ne kaadi eryawo wennyini kitegeeza kitera bulijjo muwogera singa tebampa mwe backup plan yange bulijjo kibanga mukazi obwano banaafumbirwa mu nju eddako gwe kyoga baba bamukwanye ku olwo olw'omugoba kyogera ne ŋŋamba abantu teswa kwekyawa leero si lwakubiri ku lwokuna ate nonkola ng'opepeya n'omuntu omulala ekibanga omusajja lwabawukana ne mukazi olwaleero ku weekendi nga mbaga mbukyogamba beerabye mu nnaku ezo emikolo giba gitegekeddwawo mu bwangu kitegeeza gibadde gigenda mu maaso gwe obadde obasibye yaani yabaga nti buli wankyukakyuka alina kuba mukulembeze ekyo kyebaagala kyolira abasinga agikyoyogera anti lwaki buli muntu alowooza nti ffenna tubegende tukulembere buli musiraamu imaamu oba mwazinyi mbubuno omuzikiti bwenna tuli bazinyi balaba imaamu balaba walimu wajjudde waliwo ffe abagoberezi
ate amafu Katonda atukola nga tunagoberera kuffe. Era kye nagamba abantu nti kati ffe abagoberezi tuli bankyukakyuka nnyo okusinga abakulembeze. Bali abeegwanyiza ebifo. Wabye musajjawo Rainy yayozayoza Nassolo. Namugabo ngenda kusaba. Munnaye abadongo balabanga batuyita badongo. Baligenda okimanya tutegeera okusinga abalango budde baga. Anti mukafero yagamba anti mudiddi. Musiru ddala. Nkale. Kafero bwe yagamba naye baba waliwo n'abasomanga kosi ya kuzimba butandaalo ebyobulamu ku kyalo bo nga tebalyogerako. Nga yaki? Kuzimba butandaalo, toye ennyonjo. Eyo kosi Jeziri. Ya kusimba buno butandaalo buno obw'omu kyalo. Kubanikako ebintu. Nga kosi namba. Kakati nga bo tebazogerawo ne badda kuyafa okuvuma. Yamwe ye mudiddi. Abantu bazigaggawaddemu. Ogwo omulimu abantu bagugaggawaddemu gwe bavuma gwa kitiibwa. MDD. Omulimu bagugaggawaddemu. Baleke guvuma. Waliyo omuntu awoza nti yasoma koosi nnungi. Ye gyawulya gyayagala. Nga sente zakola omwezi ensoozo yena nenzikolera olunaku lumu nenziyimbira wali nembuukabuukamu ebigambo bina ne bazimpa n'engenda. Kati onyiize bunyiizi. Nedda bwe kiri. Emmeeza neriko ebyokunywa bingi bya bbeeyi. Bwe kiri. Emmeeza gy'onyenyeza. Omuntu najja nalowooza mbu nno simanya MDD n'agijerega. Ojeregera bwere. Nze saala kujerega kintu omuntu kyasomye. Ezo kosi tezikola. Kyokka waliwo omuntu gwe nabyayogera mbu n'oleka looya. Yadde Honorable Ssemujju yaddandi. Ssemujju. N'oleka looya kadi n'ogiwamu kadongo kamu. Era n'abyeko kwefunga ayomba. Nga bagamuleke music waffe oyo. Kwefu yabagambye nti music wa kadongo kamu. Ne tugamba nti guno omwaka babaka bajje mu parliament abantu bawulize ennyimba za kadongo kamu zirimu ebiteeso ebisinga bye bateeseza omwaka ate bingi. Amaka ebyenfuna. Ate waliwo bye batakibaye waliwo ekitayimbiddwako. Ekimu kiyimbiddwako. Naye mbu nno era nadde njakwanukula Honorable Ssemujju wakuba mwagala nnyo. Naye ate mulimu lwawaba. Bw'ogamba nti ogimmye looya n'ogiwani amuyembe. Ye wa mawulire amwesimbyeko looya kati amuleke kati biba by'amateeka. Anti naye amwesimbye kano kakulu. Kateeke yako. Nedda. Omuntu waffe busookayo obwo. Tokiraba. Otugambye Honorable Ssemujju Nganda. Yagambye. Yanenyeza Nuupu okulekawo looya owa kadongo kamu. Omuyimbi Walukagga. Nenjagala omwana kulate nga mukwano gwange neŋŋamba lwaki ye wa mawulire amwesimbyeko looya lwaki tamulekera biba by'amateeka. Honorable Ssemujju Nganda. Ejo wa mawulire. Kuba yagambye buli muntu yadde ku kyasobola kyasoma. Naye yaddeyo mu parliament kusaka mawulire. Alekere musisi. Kuba ye ate mu simu nnamateeka. Alina ne masters mu mateeka. Ate ono ye mu nnamawulire. Kakati awo yabadde ayogera kiki ekyo. Kyokka nga omuntu gwali mu kunenya nti yawadde kadongo kamu. Gye bagenda ate okufukamira okusaba kaadi. Naye waalaga. Waalaga. Bobi Wine. Baba amateeka gye bajja okusaba kaadi. Muyimbi. Kyokka bano kana akabinja kana akaba season politicians akaba manyi. Ate gye basaba kaadi kati waki osaba eyo. Kyokka basaba ate omudongo. Ate onenyanga wadde badongo banne. Kagamba mulimu ekinuno kyewuunyi. Ssemujju Nganda nze yankutulira omutima. Nawulidde ennaku musajja wange. Bulijjo mpika nga omusajja okwenfiira namulabye ku interview yatumina kusimba ku lutindo nemulaba ku CBS Kizo bagana nemulaba ku NBS nempulira nga ekyokubiri njaga bannabyabufuzi bategeere bonna abeefuula nti balina akabondo kaabwe akabamanyi ebyobufuzi bayigira ku mulimu. You get experience from ebyobufuzi byonna oyigira ku mulimu. Bo bagenda balina experience. Ati kyembuuza Ssemujju yali wa mawulire. Seggona nga aweza bwakabaka bwa Buganda. Kati nabo singa twalekayo baasooka baani yabatulaininga. Kibuuzo. Abantu bayigira ku mirimu.
bamala muteekayo n'ogamba wone tuta induction fabakola ekyala Honorable Ssenyonyi akoze bubi akoze bulungi nnyo ebyobufuzi yali yabikolako wa yasomanga mawulire ge okimanyi wali abagamba Ssenyonyi bamufudde ropo bookeza ojjayo kyo omuntu asomye ayina experience omuteeketeeke nabantu abateeketeeke batuswaza abantu bakola abateeketeeke naye omuteeketeeke waliwo omuteeketeeke ono I'm okay. Tell the world, Bagambi, ndi okay. Kirabika batwidde mu assessment yaabwe mu nsamba sabazanyidde bulungi. Naye ndi okay. Bambuuza tuyinza genda ku kibiina n'okolera ekibiina. Bampa olweyonjere. Namanyi. Okolera ekibiina. Bonna bakatana abaliyo mbubeera bamu basiimuula. Waliyo bakatana. Bambuuzizza ki? Bamugeto ina ngamu abantu abaludde mu politics. Mugende mukolere ku kibiina wali. N'abagamba ati bampa olweyonje bampa ekisimbula. Yalowooza. Alowooza bakatana erija bali mu kwera. Nego omanyi nti obusungu buli amagezi. Obusungu kyebaye walanga nnyo ekintu ekikola nga oli mu busungu oba mu ssanyu. Natuuse nga mpulira siyasaana okwogera ebyo. Mwami Walukagga ansinga obukulu mukadde nnyo. Kati ebyobukadde bijirawo. Aji nandigumidde buli kimu Sseggona kyayogera n'ogamba mbu Walukagga amusinga obukulu. Asobola okuba amusinga ebyaddala gwamanyi Walukagga Walukagga asinga Sseggona obukulu. Kisoboka kuba Sseggona simanyi myaka gye. He looks old. Yes, asobanga amusinga. Kwa Sseggona alabika ddala akusinga obukulu. Bw'oba omutunuulidde akusinga obukulu. Kati lwaki agamba Walukagga mbu amusinga obukulu? Bw'aba aweza ataano asinga obukulu. Sseggona agaweza n'omusobyo. Galimu n'omusobyo. Kakati sigaanye Walukagga akusinga obukulu. Twabadde tetuli mu bya under 20. Amanya wowaabira. Mbwe mbakazi n'abazizzeemu. Omanyi wali emipiira gya under 20. Under 21, under 18, under 15. Kale si bye twabaddemu. Ekirala ku bombi bantu bakulu. Ne tekuli mukadde. Bakulu? Si bakadde. Kubanga singa yagambye nti ne mujjayo nze ne muleeta omukadde. Kitegeerekeka. Ekyo kyali kikola eri wa Honorable Lwasande. Ekitufu nga bojjayo ne Lwasande ngabuze. Jali. Ekitufu nga bojjayo Sekikubo. Omuntu asooga ne ona akyatumika. Akyayina amaanyi agadduka wano na wano. Ate nkubaza parliament emyaka. Meya Walukagga si gyalimu. Ejja Lwasande. Bombi bantu bakulu. Ffenna tuli bantu baki? Bakulu. Ne tetuli bakadde. Omanyi waliyo obuto. Waliyo obuvubuka. Obukulu n'obukadde ze stage ze tulina mmeka. Waliyo obuto, obuvubuka, obukulu n'obukadde. Kati tuli ku stage fe ya bukulu. Goli muvubuka. Ate akusinga obuteri wansi waliyo abaana gye wava. Kati goli buvubuka. Ojja kugira atofuuka eno omuntu omukulu. Naye omuntu omukulu kikyayogedde ekyo. Kati stage y'obukadde tetuukikamu. Abakadde batono. Kati Honorable Sseggona yadde alina kunenya ekitebe nga kiwadde omukadde. Naye munjija yonza alina amaanyi. Nti ono akyatumika. Gwe muwadde. Akyasobola. Kubanga singa bajjeyo Honorable Sseggona ne baleeta Professor Gilbert Bukenya. Otuuka n'ogayi naye babo balimbamu. Akozeemu ensobi. Ensi emisinde kweddukira ono yeetaaga kuwummula. Naye ku kiku Walukagga okyogera. Kati ekyo ate Walukagga olina omutumira awo. Maanyi weegali. Jetiko namutumira. Kyakola akimanyi. Takyapapa yeesigika. Byalabye abirabye. Alozezzaako. Ate nze mbadde n'ekirala ngamba Honorable Sseggona omanyi wa kitiiwo. Omanyi bagamba ow'empaka akunamemeka? Ebiri. Abadde teyeesimbawo. N'asigaza
ekitiibwa ki kiba kyagenze dda kasita ava natandika okwogera anti watya nga bakakkubye bagenda kukamukuba ate watya kuba anti kye mugamba bagenda mukuba akaluse kubanga walukaga ku gulawundi musajja okujja omuntu atannayita eyo simukubira kadingidi wansi wano nzadde sula njaye nemba nsolo muwa akalulu ate nekyanjagala ntegeeza abo ab'ebitiibwa n'abantu abali diplomati ennyo ba seasoned politicians balina akabondo ensi eronda bagifaanana Haji Kakulu nnyako ensi eronda bagifaanana njagala omuntu abafaanana abo boolaba nti nno sima diplomati ffe tumatulateeke tuli babitiibwa ensi eronda bagifaanana alinga ffe weebale nnyo ebyo ebintu nyankuwulye mwami Salome ffe twasooka biyombera eno mu music ku bantu abo boolaba bawuliriza ennyimba nooga kijja kitya Kabuye Ssemboga tafunye bantu ate ono omwana gundi naafuna abantu omala kiteeka mu mutwe nti abafaanana oli be bangi ababo ate be balina ne ssente ne baate baziyina omuyeye mungi bo bangi kati obakole ki ate ye democracy bagamba bangi we basonga yeki ye democracy kakati tuli mu mulembe gw'abantu nga bo balowooza bwe batyo gweoyagala bateekamu kyabuteeketeeke si kyekyo si kye baliko mwabategeera abateeketeeke 26 byakola ebyo ndi muteeketeeke 28 211 nga bikolera ddala manyi bayimiryanga ku madaala awo emmenga awo nayimirya ku madaala wansi ensonga za Buganda Ssaabasajja agambye Ssaabasajja tabirinamu Ssaabasajja gwe beekwasanga bene bonna bano basajja be Walukaga si musajja we namusiime oyina bw'omuzza ebbali oyinza okugamba bene nti Walukaga si musajja we kati ani atali muntu ani atali muwulize eri Ssaabasajja naye agikaadi eruma ffenna tuli bawulize eri bene tuli wansi we ye mukulembeze waffe mu Buganda ne baleke kulowooza nti waliwo Abaganda n'Abaganda ennyo bo kabaka waabwe waliwo akabinjako za tewaliwo piwa Baganda ffenna tuli Baganda twakyogera mwepuwa Muganda okujjako nga wajja buzi naye ffenna tuli Baganda nze ombuusabuusaawa kukifa ku beene nyimukiramu ne baleke kubeera nti bamwefunza nti waliwo abasajja be ffenna tuli kikyamu ekyo singa Walukaga yadde alwanira bwa minisita Emmengo twandige nti yereka waliyo abaliyo banaakuyita naye bino nammwe mwayingidde mu bintu byeno ebyeno birala byeno birala muganda wange abantu nabagamba mwami Salome twenza kuba muwalimu wa muzikiti gwa kukyalo nga atoyagala n'obwa chairman bw'abatamiivu ate hajikeeka kyako kati balonda mutamiivu munnaabwe twenza bba imaamu wa ku kyalo ayagala n'okukulira abatamiivu ate nawe weesimbye obakakkuba wankubadde olina amagezi mayitirivu naye oyo si mutamiivu munnaffe weebale nnyo kati abantu omulembe mwe twalaze mulembe gw'abantu endowooza yaabwe tuyinza ogiraba abamu ggwe bobeera omuteeketeeke olaba ng'ey'abantu abatamanyi naye osobola nga gwe wasigalira omanyi osooka nga ne weeteekako wabbali n'ogamba sibanga nakola ki nasigalira emirembe gikyuka zino tisati wejajjira ng'omulembe gutandiikiza okukyuka ng'era omusajja n'asooka gira mu kamunuunantu oyo tewagiwulira yeeboozi musajja mukulu asiba mu kamunuunantu oyo n'atambula mu bantu so nga tisati eyeeswaza balabanga ayambadde vesti t-shirt nga twazikiza nga wanakwambala saki ng'ogumidde bagiyita munuunantu oyo tetwakulwa netubimanyiira kati bya bulijjo tosanga ng'omuntu na wakitiibwa ng'agyambadde ngaze nakumukolo bulungi nnyo ali mu t-shirt kakati ebintu bikyuka nga tetutegedde ffe ne tulowooza ntitugenda kubiremerako emirembe gikyuka bukyusi golowooza nti eno jiini enyuma okusinga oluwande
empale ya Luwande nga bagikubye bulungi akakindo omulembe gwakyuka bw'osiga yano olwamba bagamba omusajja ono nno oba musobaga abadde nga musomesa bagava mu kyalo kati na bino ebintu bye tulimu eby'abantu bano abato tujja ffe twalwana nabyo mu music ne tukkiriza ne tugoberera kakati bannabyabufuzi batandise olutalo naye ensi bw'otakyuka naye kumenya era ejja bamenya lunene lulinga Katabo Kone yafa yali president wa Kenya Kenyatta eyasooka aga facing mountain Kenya omanyi oba weetenda obuteeketeeke osooka kunoonya gye nnona kaadi ye mukama waffe ali mu lubu lwaffe olw'abateeketeeke abeeyita ab'ekitalo nti abantu si gwe baagala ensi we yadda kali njala nkubuulira ensi ate si Uganda yokka ensi bakubanga gye yasooka eri Trump teyandifuza America ate ng'agifuga ati ku nkola ye ya street enkola yo no ya street eya Trump teyandifuza America naye ensi yakyuka yonna akalulu yakanyuzanga ku TikTok era yamukola kyama nnyo TikTok omuwangu social media eyo nkugambe teyandifuza America ng'ensi yeri eyabateeketeeke be balowooza abadiplomat ab'ebitiibwa kati abantu baagala babaliraanye do they resonate with you omuteeketeeke talina bwaliraana abantu bano ate oba nabo ddi abantu baagala babaliraanye bane mugende ku Beef Organic and Natural Health Products banteekamu kasente nga ndi ku site basangibwa Omengo Opposite Masengere ewa Dr. Tati Senju bajjanjabi Sabutonda agambe mmere eddagala sonjo yo ya biva eyantwalako emubende eyeddanga ngazimbidde maama we ennyumba yamaanyi mubende eyo n'oyingira munda eyo ajjanjabi Sabutonde abalina alusa sinus sukaali twalayo maama wo senga amagumba agaluma nabaga nnyo ensonga ati endamba Dr. Senjobe ndi mutobe ya biva 0752 60 24 ate ya Dokita Gundi yani ono Dokita yogwe mugumu kuba emboozi onanyola ekiwato aliwa kiro kumba jala nduta mukyali akamusajja wange munoonyeeko Dr. Kironde akuba abeera Makindi ate jukiro oba mukola ku we Makindi uwa dwaluli wala edali wano katwera ku BMK wano ku totali katwa waawo opposite doli lyao ata dino dento lyao opposite wenyenyini kati ya abeera Makindi nga ku Makindi SS wabeera kati ogenda waka nanyola ekiwato ogenda waka mu ntebeze nanyola ekiwato tewali baana abaana abagoba n'omukazi mbuzo lwaki agoba omukazi omukazi yagula keeki mu supermarket ate nga yabayigizaako abaana zikola keeki n'amugoba lwaki anona ssente ndowooza tagula nanva agoba nkoko kubanga enva tuzirunda Dr. Kironde bali awo ng'agobya akamyu ekyamugobya omukazi ewaka mukazi kukeera ku makya n'agula keeki ng'akaana bakola keeki ate abaana yagoba baaki mugende n'ennyammwe yaboonoona kati abeerawo bwomu nokyogera yayo n'omukazi mukuba nga sinamukuba yayo omukazi mukuba ate akomawo nze amusobola bwe natira nga oba osanga ebalaavu anti naye omukazi yamuwanga kitiibwa n'emyaka gyatuusemu naye bajja mmukuba Kironde ojja mmukuba ajja baali awo alowooza amaanyi agayina ate abaana beegatta n'ennyamba bamuwa kitiibwa bajja mmukuba bw'ateekedde kyokka nawe yagobagoba wennyini kyokka bapakasiza era agenda kugonda babitwale awo kati abagoba mu bintu byabwe era bamutunuulira bati bagamba leero no Dr. Kironde naye musajja baneeteriyo kintu kiruma kuba Dr. Kironde tali bubi alina sente amanyi okubeera ng'oli wako oli akanyama ate omanyi baana we kye baalidde nakyogera ne baŋŋamba njogeza buto antu bayiga ekyo gweoyogeza buto na busibu ennaku ekuluma teriyo kati nyankubuulire ka moment omusajja waafunira obuzi omanyi abakazi abo bagenda ne babeera n'abaana baffe oluusi nga mwekyangadda buli lwakuba essimu akuvuma nga wajenyiwa naye lumaaso ogikuba ng'oli ku kyamisana olya ogenda ng'omwana alo anti ozambuka mbu alo kyabaga tata salaamu aleikum aleikum salaam nze Saala ogamba ki
Tate enjala etuluma anti oyinza kumalawo mmere awo wotudde nga genjala etuluma naye abakutenda omutima omugumu odduka ku mobile money oseeko ogamba nfudde ogamba wangi enjala etuluma toyinza kuddamu kutegeera kati munnalyanga toyinza kibuuza ogamba nteeke kweno buuza maama mpa maama wawe mubuuze nteeke kweno abakubanjanga edda abazadde bonna bayeegumyagumya weegumyagumya naye waliwo akaseera nga toguma neebaka ntya nga simanyi mwana wange kyalidde nga gwe gweoyogeza busiru gwe okwebaka osobola kisinziira njagala nyonja omwana wange nemanya alidde kisinziira Salome ojjako era ng'osoma ebbanga tomulabe awo ngensi ekulagiddeko bwereere kasita gye bali balamu nze nabeerako n'omwana netukaanamu nenga omukyala mpa omwana wange nanga kale ngenda mmukuwa muka kati enkya ngenda kukubira tufune sano munone najjako essimu n'amala emyaka 2 nga simanyi essimu zaabwe teziriiko naye essimu lwe yaddako namuga tojjaako ssimu tosooka kujjako ssimu girekeeko oli ludda wa kati waliwo munne lwotuuka asobola okumanya ebbanga tulabe mwana we bamukweka naye ate waliwo n'omukyala asobola n'omwana we n'amukutana kyantwagamba omwana aba innocent waliwo ebikolebwa waliwo omuntu bye bamukola Salome kati ebintu wane Kampala tetukola mirimu ate newejiwa gya mifumbi ng'otema manda omuntu ng'akeera kukucunya kukukubira simu ezikangakanga ezikola ki gakulema okutema kati n'omuntu akozesa obwongo nga buli kaseera kutokyalinga obwongo psychologically osobola okulema okuyiiya n'akwavuwaza ne bana baanu nga tosobola balabirira n'akwetamya kasuku emboozi gyakoze kasuku yanya story jamira nga agamba nalongole wisi abakazi baloga babba baabwe bavuwale era eddagala abasajja abasawo abasawo b'ekinnansi batera okugaba nga omusakazi agamba bba wange tayenda tanyongerako bagaba lyabwavu batera gaba lyabwavu ayavuwale ate omwavu ogenda kuwasa okubiri otya nga n'otosobola muliisa abawa lyabwavu bakibagamba ekyo nga abaweddagala naye lyakuwa kati waka ne bavuwala ne wavuwala okukakana ng'omusajja gwe wali oyagala adde ku ssaawa adde nga bukyalira ku 12 aba asonze ate aba ne ssente ezimubeezaayo n'alaba n'amawulire ewaka gonga kwegaali alaba ku UBC anti baba agisalako ti alaba UBC n'alaba programu z'ebyobulimi na campaign za President Museveni okulunda embuzi kati njagala nkutegeeze omuntu akuwa lyabwavu musajja n'ayavuwala nga omuyina mwezi aji osobola okwesiga omuntu amedde okukola ekitu myaka 15 oba 10 nogaana emunyongere ekisanzi ekijja awo naye Bosegona yalonchiza manifesto ye kati akola do campaign yagambye musanji ekisooka agenda kugula ambulances emu yakuziika emu yatwala abalwadde n'agamba kyabwewussa okubanga okubya ambulance aga tuva kuziika ate ko mama agenda okuzaala kati mutsanja ennaku 3 ezisokeza Segona ambulances naye ndowooza otegedde ensi bweseeseetula Segona ombaka alina okugula ambulance kansooka embuuzi anti nedda buli ensi eri mu museeseetula eri mu museeseetula emusendasenda mukomyawo ewali abantu beyali adduka kyenga nti abantu balonda babafaanana baazigulanga ababaka bano be bayita bakyakayiga nga bagamba nti omubaka yagula ambulensi nalengera oli baziguze ekimoloka ky'amazzi ebyo bya local council waliwo ne yabuuza Masaka yo n'agamba amugamba nti mbula nnyo awo ate singa mwanonda ku bwa kansa abakansa be baziika palamenti eri Kampala ate bamuzaayo mu palamenti Nuupu anti we yajjira n'ekiwendo kino n'agiyingira n'awonna yali kagwa ne batiikinga mbuleera yali tayinza kuddayo naye abagamba nti nze mbeera Kampala ye wali palamenti gye mwansindika ate muŋŋamba nga tolabika
e Masaka mwani mpadde kuwa kansa mwani ntumbibwa kansa musiba naye yayogera musibulu kusima dagabula bujao mbawo ne kansala nayiga batwaza kubujao neze mba Kampala wali parliament kati ne honorable Segona ense ereke musesetula kumutusaawo ebisanja bisatu toyinza gamba nti nekizibu ky'abantu ambulance tojigulanga emyaka 15 tekisoboka kibanga bobeera ng'obadde ne mukazi w'emyaka 10 n'omusuubiza earring olaba omwaka ogujjako ogufumba obulungi earring kugenda kugulira earring ne lipstick amanya bumanya byogera tebiri mu makulu era yeewuunya ebyati birina kwogerwa ono mupya agenda yaga nti ennaku zange 10 esooka ngenda bagulya kino ngenda nomanya nti kati bwazze naye tewali emyaka 15 kyoyinzaga nti kino kyagaana kye ngenda okukola kyekyo kiba kya ebintu okkiriza nti ekyo kyagaana ekyo saakikola abantu nobakkiriza nti kati bwe mba munnonda yenze mulonda nze byenkola byebyo bwe mba mbyagadde mu nziza eyo biba bikyamu mu nsuule naye abadde akoledde abantu akavijjo ke twabye polisi ajja kaba abatulaba nga omuzikiti abasalira wali kafuute emirungi waliwo mwali mu kusedesa sonda naye obuladinga eggwanga bannaye olemwa eno yawano sente wagito sente sente kyaki y'abakristaayo niwe baali bakusedesa sonda emugongo niwe bakutanisa enabaziza tebannabana kuzimba kyaki buli kaseera mumasanda nazimba ekkanisa eyo paka omuziki gw'engulu eri mwapita n'ensonda bonna yabalangidde ekkanisa yawali eyo nagizimba bwomu ate kereziya naye ngaabeera bwatyo mu maaso ngayogera akwanza naggalo bingi siraba ku muzikiti wali we bampisa nzo yenye sisonda ate senti gundi ate wali kati alina okujjukiza abantu nti bannange mbakoledde manyi banne Uganda beerabira kati Segona ali mu kujjukiza abantu omuzikiti nguzimbye naye okukulangira kati bitabuse ate mugamba abantu bagamba takoze ate Oluganda alumanyi okoze anti akoze n'emyaka 15 ayinza ogati bamusiimye njagala wano akoze afiirawo bufiizi omuzikiti abasalira wali emirungi waliwo mwali mu kusedesa sonda naye obuladinga eggwanga bannaye eno yawano sente wagito sente sente kyaki y'abakristaayo niwe baali bakusedesa sonda emugongo niwe bakutanisa enabaziza tebannabana olaba ensi wekusesa olaba abantu bakunyigiza ne bakusesetwa ne bakuza baagala akoye fujjo yammwe neze bale saa yesimbewo abantu ati gwe tokyagala yeesimbyewo ddakirangiride abantu bafaabo olwo oyagala basigaze ekitiibwa kyabwe kyavaawo dda kasita agamba ngenda kujja nga independent yalina kusirika n'agamba manvuuli kenvuddeyo ezzeemu ebituli kati etonnya enkolagana yange n'ekibiina oluguudo bootaddemu omuziziko manvuuli ezzeemu ebituli nakavidiyo kenjagala olaba oseke nakuwako jjabbi kali akaakazigo akazigo katya Katonda gwe yasigako akazigo nakateekawa bano Point Media akateekayo kavidiyo ako kanzi waliwo akalala olunaku lwe yafuna gundi naye abaana buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo kwegombesa tosika kapiteni mu kisaawe ng'ate akyateeba asambisa abiri gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa ekibiina kino kyagala naye kati kyagamba era mu kiseera owaayi twayina Ronaldo ng'ali Madrid twayina Ronaldo ng'ali muri Madrid
Aloza mbu yavaamu amaze kumenyeka kugulu. Yavaamu akyate banagende wala. Twaina Messi ng'ali mu Barcelona. Navaamu nagaa mu PSG. Kati kiki ayogerako? Atebesa abagulu aga. Awo okumukukuba mu yaffe. Nze akasinza okunyimira kanyimira. Katonda nze gwasizeeko akazigo. Ani amugandi bakasiiga omu. Naye teyakyagala wulya naye teyakyagala. Katonda. Sina kyakukola. Buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza. Katonda kimwa bwe. Kyansiiza akazigo. Negwe. Akadako kanzita. Mukatonda asiza. Ne buli muntu Katonda amusaba wangaale. Wejjanja be bulungi. Tugenda kulaba ebintu bingi mu nsi muno. Banyenga 15 November. Omalayo? Ani yali amanyi tuliwulira ku bigambo bwe. Sego nanga ayogera ebyo. Ani yali amanyi? Tewali yali amanyi. Ne uli abantu biboogera banna. Kyuvanga tuvayo ne twogerako. Abantu abalina okwogera ensonga bakusobera. Kakati nno w'ekitiibwa ow'e Masaka eyo. Ow'ekibiina ky'abateeketeeke. DF. Ate yalangiridde ajja ku bwemupi. Yagaafa ekyakaanira bufo. Kati ako kaki? Ako si kafo gufo. 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 Yagamba ffe tetukayanira bufo. N'agamba byabakama bwe tuba tetumaze kukyusa mu mateeka ga byakulonda. Kakati ngenda kwesimbawo ku kati ani agenda okubalaako. Ani akulira bomitani Arwa abana babe byokulonda abo. Presiding officers. Owe Masaka ani amukulira. Byabakama. Byabakama. Era amateeka akolya gano gennyini amakadde. Ate abantu b'e Masaka awo abantu b'omu Nnyendo mbalina munno obwesige. Bajja kimukola? Nnyendo. Nyondo mukungwe. Muganda wange. Bagenda kimukola Mpuuga? Nnyendo yalinga Kampala. Nnyendo si mmere. Bagenda kimukola ow'ekitiibwa? Si matooke kulya kubuulira. Ate n'oyo omusajja osikuuta kadingidi Sebina. Nze omanyi mukwano omuntu gwe nali gwe tumanyiganye. Ono Kanso Muyizi. Tumanyiganye. Naye okuwa Sebina baakoze ekituufu kyennyini. Omuntu ali ku gulawundi. Gwe baawadde. Yeyo Sebina. Bajja muwulira. Nga 15 tugala kusena Mickey Wine, 15 years of Mickey Wine. Okuyingira emitwalo 15 emezi milioni 3. Mu jet celebrating Mickey Wine. Ono yoli omuwala gwe ayomba n'abantu. Aji nawe biraba ebyo. Byabaluwira iti. Olabye emifano gy'abalamu tegiwangaala. Babeera mu ntalo okomba mbalaba. Nabeerako nabiraba. Kankubuulire gwe. Nsooka kendeeza ddoboozi. Wayinza obbaawo ekiyitawo. Weera oli mu baana. Ng'olaba Shalom osooka likendeeza. Oyingira kisenge n'osibawo. Genda bali atina kalembe busala kusejja esembayo takisi ekikyukira musomi wa ddwa. Genda akusomere ku ddwa obenga obulamu ate buteramu mpola mpola. Nawe agala omukisa gwa betting 0752 30 75 29. Agala ogula esimu ennungi MacBook, laptop, tablet, esimu yafa Face ID yazimba eri under screen yafa yanku Andrew Gadget Store esangibwa ku Ivory G 19 ku 0702 37 12 93 bakanyika esimu n'ozitunda esimu empya ddala. Semu Jungande avuddeyo. Buli tumwogeddewo katono n'agamba tasobola kukkiriza muntu nga Ssebuufu obwa kansala amuveetinge ku bwemupi. Ssebuufu be baveetinze. Ewaabwe anti nabo balina akakiiko akaveetinga. Akakeya katunuddemu aka PFF. Omanyi? Honorable Semuju. Musajja mugezi. Naye simanyi lwaki balemeddwa okusetolinga ku kibiina kyabwe. Kintu ekyo simanyi kijja kitya. Mwenna mulina political parties. Kati bino biba bikumenyera ki? Nze mmanyi nti buli kalungi akakolera ekibiina kye. Buli kuwabula kwonna. Abule PFF. Asinga okukuteeka mu PFF. Tosobola kuba nga owabula amaka ng'owabuliramu n'owabula kyalo ng'ate agagoma nafu nnyo. Kubanga bw'otunya ekibiina kya PFF ne Nuupu. Wa Nuupu aba mukalina nga yategula.
ate PFF oba mu nnyumba nga ya mabaati meeru kati toyinza kubeera nga gwe wabula bali kyekyo aje akoze anti nedda bye nkugamba bituufu tebali bubi naye singa kuwabula wano kubanga mukulembeze mu kibiina sinnawulirayo muntu wa Nuupu mu bakulembeze ng'ajogerako giwabula by the way akyogedde gwe yogerayo omu nti wawulidde nga awabula PFF kyeyina okukola sikiwuliranga mbobe ayogera kakiiko ka byakulonda kaabwe nti oba ayogera ku chairman w'ekibiina Lukwago nti ayandikoze bw'ati lwaki gwe omukulembeze abantu bawulira nga boogera ku PFF yeffe abawagizi obuki naye Ssemujju bw'avaayo amanye nti eddoboozi eddene ekisooka mwogezi wa kibiina PFF oba yesaba ekibiina ky'ekyogedde oba yesaba wandiisi secretary ndowoozeera yes yamutesitesi ekifo kye kinene buli oyogera ekigambo ekibiina kyo kiba kiri mu kulumba ekibiina ekiki ekirala ate ne batakwanukula oba toswadde ndaba bamwanukula yeffe by the way ekibiina kinadde omunyega abanukula tuutuno fa abanukula Ssemujju nganda kati olina oli mukwessa asooka amanye enjogerera wa ewatuufu ekifo mwali kinene kyokka kiteeka mu mboozi eza street mboozi z'amalwa mboozi za ludo kakati oli mu kulumba Nuupu akakiiko kaabyo akaveetinga nammwe mulina akakiiko akakola ki akaveetinga manyiko bumanyiyo no kabaziruguluka ali kakiiko yakakulira naye abasigadde sibakola ki kuba tekaliiko omu sibamanyi na bamanya kubanga siwali nsonga lwaki mbategeera naye buli kaseera ate n'ekintu ekiri mu muntu mukole fitina ku kintu kuba eyo eba fitina manye fitina bwekuyitamu oyogera ebitategeerekeka Ssemujju nganda kati afunye fitina eba ekuyitamu ate oba oyogerako byaki oyina pate zivuganya buli emu kusinga gwe kola ebirungi pate yeesinga eya Nuupu amaanyi gateeke ku kibiina kyo kisinge kino tugenda mu kulonda Ssemujju kyagamba tayagala kibiina kye nga kye kisinga ababaka akyagala lwaki amagezi ago tagakozesa kuba agayina ajo summarizinze ekibiina kyonna n'okikola bw'oti nedda amagezi agayina kati kino ekyabatamanyi kyagamba akireke kikole mu butamanya mukiyiteko tweza banga oli mu mmotoka za mpaka naye ng'olagirira kukulembedde mbuyitaano bw'oti ekkonaali wesse bubi naawe oyagala kusinga ekkonaali wesse bubi eno bw'osembye aje ekibiina kya Nuupu kubana kyo kyogera ku NRM ekikyogeza ku NRM kugijja ku ntebe kuba kyekiyina entebe tekyogera ku bibiina birala ne Honorable Ssemujju ayina kulumba NRM agikyusuuza eki entebe kati ate eno Nuupu ogyagaza ki ate yekulembedde n'obwa minisita mu opposition bw'ayina ku ludo oba abantu bano bawulira obujja ku mwana ono banaabadde baluddewo balina akantu ke baali beekuumira akaabwe balina akabondo kaabwe akaali wano mu Buganda nga tebakwatwako abo omwana bwava gyavudde luwombo n'alukubamu akayiso luweddemu oluwombo lwabwe ab'ebitiibwa abaaki kati olina kunuuna buno obwasigala obadda lwaki teeta lusaniya nga lwambala kamunyagwa olusaniya nti olwamukwano we munyagwa lwereere banaalirako ki yadde asaba nno buyambi yalonkize campaign twagala billioni meka 3 sente za campaign naye omanyi nti abo bonna be baali bavumirira ekya Nuupu okusonda sente ku kitebe manyi nti buli muntu yakyogerako kwaba bali mu kusaba sente kati obudde buno bakola ki kyewagambye mbu tuwangaale olabe ku bintu bakyogerako kabeereho na Leboyo Munyagwa yakivumirira ekyokusonda sente ngalaba kikyamu n'ate kati yalonkinze twagala sente twasaagana okusaagana ensente musajjawo Frank Gashumba yagambye kavujjako njaka apologize akabatere boli wano ng'olina bbaawo alowooza Kyagulanyi asobola okufuuka pulezidenti w'eggwanga watomera omukyala ali ng'alina omwami we tekiriyo Kyagulanyi agenda kuba n'abaka nga 40 NRM erina abaka 100 ebire n'aba independence nga 8 wakiwulidde independent leaning si bwe kibeera ekyo naye no bw'oba olina omusajja
ngaloza Kyagulanyi agenda bera president we Uganda watomera. Bwoba inaki? Bwoba oli mukyalo oli eyo ng'olina omusajja ng'alowooza Kyagulanyi agenda bera president wa Uganda watomera. Yakyogedde ku radio Fodyo yabadde kuwula mu Ntugga. Kakati endowooza y'omuntu ogiwa ekitiibwa. Ebigambo byayogera Mwami Gasumba bye bimuteera ekyokulya ku ssowaani. Gashumba nga wadde akyetaaga okwogera ebyo. Anti bye nkugamba kye kituufu. Ali ku mulimu. Makola. Kati agamba iki? Nabwo sooka okwogera ekigambo ekyo bwekityo. Kati oyinza okuddira ekibiina ekiina nga kyekikulembedde oludda oluvuganya gavumenti yo gy'owagira. Nga gola ate kisobola genda mbuyinza. Musobola okubanga muli mu ligi ya mupiira. Nga season ewedde ggo watwala ekikopo. Season endala ezzeemu, ligi ezzeemu omwaka omulala. Ng'oli mu kunyoma owokubiri. Liverpool onyome Arsenal. Mwami Museveni yafuna obululu meka? Zali milioni 5. 5, Bobby yafuna meka? 3 mu emitwalo 6. Kakati obeera otegeera bulungi ng'oyo oli mu kunyoma. Okujjako ng'oli mu kwogera ebikyamuukiza bakuba. Tebabala bwa Kampala, tebabala bwa Wakiso, tebabala bwa. Kale tubale obwo bye bituufu. Bwe baagala bokka. Gwowagira nga yafuna 5. Yamuddirira ono goga nti kisoboka mu bwongo tokiraba ng'ayina 3.6. Naye ng'ogamba nti toyina ne wookirabira tebifaanagana nako. South Africa president wa Uganda. Abeera olengera bulungi. Okujjako nga ye alimu omanyi waliwo abantu abalina elementi endala ojja ng'oga nti akalulu tekakyusa ki? Buyinza bukulembeze nga kyali mu kwogera ekyo kirala. Kubanga Mwami Gasumba yayogerako n'ekigambo ne mwewuunya. N'agamba abavandimwe ffe tugaba obuyinza mu Uganda. Era yali ku leedi. Ffe abavandimwe ffe tugaba obuyinza. Ffe tusalawo ani afuga Uganda. Abeera nakyogedde bubi yali ategeeza ffe abanalwanda. Kuba abavandimwe baava Rwanda. Ekyayiya kiyiye kitegeeza. Oyinza okyogera n'oga nti ffe abanalwanda ffe tugaba obuyinza mu Uganda. Mulimu lwayogera ebigambo ne muvaako. Nambo wayi. Fulanka ayogera ensonga ze. N'omuvaako bukwakku. N'omwesonyiwa. Abasajja bannanga abali abanyuma mu size abakozesa ku masturbation mujja ku Shalom Health Services. Number 0705271973. Flavia Namulindwa. Kadi amuyita mu ngalo. Yali yesimbyeyo n'omulanga naye wa Nuupu. Ate nga incumbent. Ne wata incumbent. Bewesimbawo n'omuntu nga mwenna muli ba Nuupu, mwenna muba balungi. Naye balondako asinga obulungi. Tekitegeeza nti gwe batawadde abamubi. Era nawulyako Mwami Sseggona abamuga lwaki todde emabega wa Mwami Walukagga. N'agamba anti nze baalabye nga sina buwagizi ate mwongerako ki tekitegeeza nti obutakuwa kaadi nti oba na 0. Obolina. Babalonza akusinga naye oba okola ki? Era abo be yayita n'agamba naye Sseggona yayita abataka mu kikomera kye. Bw'otesimbawo teri ayina 0. Ne Mwami Magoola bw'ayita ewuwe bajja. Kamustafa kaagamba. Mbonye twagala tuye ku bbaluwa empandiike. Abataka abo nga bawandiise. Era basobola teyayina. Munekyala abataka obayise bwategese emmere gwagaddewo ekikomera. Wagenda ba transport. Walube ne balwana engumi ya nyo ko baali balwanira ki. Mu kikomera obalwana nabaga mu lwa nga engumi evuga. Ani abejindi be bansanyusiza bene nakifuma wasimbwa. Abo ate abataka abo. Banjawulo mukko. Ba mazima. Ova ku muntu atakulimba. Nalabye omukyala nga kutaka zindalo. Nagamba amaziga mpulya gankulukuta naye teweesimbawo. Ono ali botodda. Babi nnyo. Abalonzi muri babi. Kyova aluzi abavuma abandaluso abalonzi b'emityana. Abantu b'ekyalo ba mazima abantu. Naye babi nnyo aji babi. Anti bamugambye amazima. Hamu bikabikako. Walwa kayimba kafembe. Tuwo mulala akazinda. Nange Bembazi katize cha munangoli. Ona lebo tewesimba. Nabe nasolo yagamba amazima malu newe gaba gasatulula. Wakiri onimbangako. Amazima twekisize. Okulimba kukola mu mukwano. Naye ne walala. Yogera amazima.
Wano mulavu mwejeeka jeeka. Mulavu ne mukulana ekkirizibwa okulimba mu kyalo we kiba kikinagumya obufumbo. Nja kutwala emeka. Era tuba na kibonerezo ky'ofunye. Bwe kiba kikinagumya obufumbo wamwe bubeewo. Bakkiriza okulimba. Omusajja n'akwata akazindaalo. Ng'omusajja waali. Namuga tokomawo kwesimba. Ng'akutte nno n'olucupa lwa soda lwe bamugulidde amiima. Olwabali bennyini abamuyise baagaate beesiima. Kakyala kadde kamiima ne bakawaza ne kawummuzaamu. Amugamba Honorable, mbutuufu todda kati abawadde batuufu. Kati abantu abagende wa Honorable Sseggona bawagizi be. Baali bamwagaliza. Naye abo bennyini nyini waba bayingira ekikome bagenda kutiikinga ambuleera kubanga bannuupu. Bannuupu. Abantu bonna bolaba be bagenda eyo okubuuliriza abawagira Walukagga, Magoola, Honorable Sseggona bonna bannuupu. Bagenda wakubadde buli omu aliko gwakola ki? Gwawagira. Naye bonna bannuupu. Okitegeedde ekintu ekyo? Naffe Salomu tulina mu mitima bye twali twagala ne batabawaaki. Niye ndi wa nuupu. Musajja ngo nja kugoberera nuupu gwe yatuwa. Shwamani Segawa. Namuga designinga ku Radio Simba. Bali waabwe leero. Namuga designinga. Jali akola kinnawadde. Namuga designinga. Ne Segawa muto. Akyali. Ate gwe gubadde gusoosa omulundi gwe. Ekigo kimu tekirobera baana kuyimba. Bwate weggunzeewo. Abantu bagambye mbu ogenda mu vetting senga agenda mu betting. Ne bangamba naye akapapula simu. Agaba odi. Ne odi azitunda. Nyiga star. Ona okwayo kasimu. Oyita kulimba ngamba atunda odi. Kubanga singa ye Bill Gates. Kubanga betting egaba n'akawumbi olwo. Bulungi nnyo. Lwaki etakayina. Bobozi manyi gwe bulina kukuba akawumbi. Shwa manya avuka kawundo nga yange. Lwata zirina. Togulange bane mwe n'abavuka bali togulanga mipiira. Nda abantu bajja kwanza mike bas screenshot nente kana ne bajja Shalom nguza ku odi. Nange ntulanga gwe nembala. Bibadde sasa sembye Matita ne sembyeyo. Yono yakola atya nono. Twaga weekend mbagano Crystal Palace tegenda kuba Liverpool. Mukebereko head to head. Wechema uno guwedde. Kano guddako omutegenzi zimanye so kuba Liverpool bajezanga tukomyewo. Chimani ngenda kiwagira sikyagala naye ku weekend yo nchi ku Champions. Kwazo okagoli wa Arsenal. Akati nkulabye. Muri wali eri. Ati no weekend nawagidde Chelsea. Batukoze ekimani bali bape badde %. Hanze nawagidde. Badde nabyenji tuma nebinkolera kati njagala Liverpool. Nawagidde Chelsea. Omwana myaka 19 omwana oyo alifa bubi. Mwana oyo alifa bubi. Bajja muze Brazil ngane musanduka ajja kubulamu. Kuki yabakoze? Muda bamujja ku bench mu dakiika 3. Nga go teri offside. Ngaso agenda ku VAR. Nakola omulimu. Omutongole. Twatula bwe tuti boy. Watu atumye Liverpool nga tumutumye ebintu byaffe. Ne Arsenal gitandiko gituma. Arsenal abanennamu. Eden natumanga Arsenal nga kati Eden Arsenal natumanga. Nga bajikuba. Ne kati ekyakala. Atanna samba nayo. Atandika okweraliikirira. Kafaka twade kipa afono byaka twamwadde omupiira. Ne kala kati fe kitula kekintu kimu. Ola Benjamin Sesko oyo. Singa tufuna omuntu amufeedinga nga bafeedinga Haaland. Omwana amanya akapiira. Nyete lya amufeedinga. Haaland n'amanya ina manyi. Kiyiga. Bwakusukako ekigere kino. N'akulekera kuno okugulera abagenzi. Guli muvule. Tagwa. Takola ki? Wanvu kiyiga akapiira. Banna tikikuba bweru. Tekikuba bwe. Erimpo. Anafe tufuna lakati mwali mwagala Benjamin Sesko. Mwali mumwagala. Neste tunafuna muntu amufeedinga. Senga tufuna amufeedinga. Nekino ekikopo kyo kyasene eno season. Wali wende haji. Omuzungu agamba it is hope that kills. Tetufunanga okujja bali mu mirembe gyedda giri ejaba enure. Tetubadde tetufuna ku tiimu nnungi nga kati gye tulina. Okumala emyaka 6. Amazima ne bolwaza banga talwaza. Ne muwangu ekyo mwakitereza newe mulwaza. Twakatandika. Bine emyaka gino ebiri emabega. Betubadde nga boka yalwadde. Ngempire ejidda kuba gitukuba. Bomanyi season zombi yatugisiza. Ne aji temuga kuwangula kikopo oli wendi. Ana ndo kitwa. Ana kinengo temuga kuwangula. Ate wali timu egenda okuba Arsenal.
Okujja mu butanwa. Bwaki Aji wali weni wiki azi tugaba tufudde butanwa timu yateredde banna uli Aji weegumya kati ku weekend bagenda kuba timu yateredde Kimani kigenda kuba Liverpool ola Liverpool nfu omupiira ngugobe mberenga musinga Liverpool nfu olongenda nfu manyi esokuba Liverpool tunagenda okutuuka mu budde bwa Christmas awo muri erienjove nabye batandise okuwoza ku njovu ngenda kubamba singa obonero 10 owokubinja bwa musinga obonero 10 nanya yo tunyumize mbo tugenze kwenye mu sports tugenze kwenye mu sports kye tutakolangako emboza Aji ziba bweso ziba obwako obusemba ziba nsufunyi Aji abantu bakulaba watantu balaba Aji kazigwe kapo bane comment Aji kapo never skip kazigwe kapo's videos ne wali abayomba for us to look at positivity only wali abayomba neno gamba bwambe buli omu yetisa omutwegwe oli omuleka buli omu wa mutwegwe buli omu ayina endowooza buli kintu manya bano bagamba ensi yakolanga ennyukuta ya 3 firi buli omu agiyita kiki okusinza wayimiridde waliwo alaba nga alabadde abuliyo yenga gyalabye mulala ayimire nagamba eyo M yenga gyalabye buli omu ensi wayimiridde 3 kati buli omu yamanya ensi wagiyimiridde eringa mukaaga naye naye omuyita nga gyoyimirireko wanaga kyandibanga kyogamba kituufu agiyandiba omutuufu kakati omuntu obaleka abamu bato kati abamu bagamba tuba tulimba naye kulimba mulimba okumanya Aji wakyambu wakizamu Edison alimba kano akasembayo kanzi akembwa akakami sende oyo yanswaza nnyo wamugamba sende olimanya bagamba onjigiriza okulimba oyogera otya ekintu ekyenkula bwete mbweddiba lyava mwali fakti mwali wano eddiba lyava sende alimba mbone ligibika maso mbu yafa bulumi kati nze yo sigendayo okulimba antu babasengeka abalimba mu nsi eno Kazigwe kapo Edison Innocent gusuulwa nti temulimba ne balimba nti gusuulwa naye yayiza okulimba kubanga yagamba ku mulembe gwa Amini ng'akyafuga bwe baleeta omulokole yava Nigeria ebiri ebowa n'alanga ng'azuukiza abafu alambuza abalima mbu Amini aganja kubaawo abanga azuukiza abafu ngenda kulokoka bwe ssaawa 4 Amini yali asonze fana ku prayer palace ekibuye bwate Mourinho bamugamba azze n'emirambo 5 atazzemu agisse zonna agikubye amasasi mu mutwe anti yeeralikanga ab'emilago tebantega abalamu n'addamu n'agitta mbu n'atuula bwagenda okuddamu okubuuza ng'omulokole yalinnya edda zzeeyo kali kye yalimba mu prayer palace ku mulembe gwa Amini yaliwo simanyi kuba saaliwo Aji teyaliyo eko kanisa yali yabalabe yafa accident ono yalinnyirira Kulani ku ssaawa eba ya Queen omwana yenno muyimbi yani yajja ku birthday yaffe eyo omusajja omukulu wa hip hop alina dreads mwana balabye ekkubo wa hip hop balabye ekkubo Frank Antambi erinnya ndimanyi akwaneza muyimbi alina dreads mwana wa Musumba mwana wa Musumba akole wanga etalent yakwe kuyitibwakwe saba nga tawemula ate mutawaana Uncle Frank wanje kyekiriwo onyo gayiwono omulasita onyo mwana wabalabe ekkubo yani babaluku omanye babaluku mwana wabalabe ekkubo endonga soko obuze ku Uncle Kazibwe kapo oga ogamba otya mukwano alhamdulillah ogamba otya mami yakukulisa ekkomera munange tewankyalira mu kkomera n'enkukyawa ate nga nze nasinga okuwa wano ensonga entuufu nga omusajja boogera aveeyo boogere omanye okwogera okwepima ebifuba sikwali kulungi engamba abaveeyo boogere era twayogera omusango munange raba teguliyo kati ndi freeman nga Mogani nakyogera wano abantu abamu ne banvuma babagala nsiranireyo ne mbagamba okwogera kye kituufu era ne mwegayya ku social media mugamba
muto wange musonyi wabanga yasobya teri atasobya mu kwogera naye bwavaayo mwogere bwoba yakakwetondera akwetondere muddemu mukwatagane era twayogera munnange weebale nnyo weebalire ddala kasa wavaayo ensi eddemu etambule kati just kyesirina ze ssente nsaba oveeyo ku nkalu oyagala ssente enkalu nga mmeka nga miliyoni embeeremu lwaki tosazeeko 02 yo kamwa mutwalo kale ango franka omaye muto mugandi nkuwa mutwalo muga kakadde salako 02 nzobojjako nezisigadde ngenda zikuwa oyo babaruku muyimbi tagezaako bugeza muluddewo ba culture hip hop oyo wendandikowa mulungi kyakola akimanyi mwana woyo kyakola akimanyi tetugasukka ano twanye Angie Kazigwe kapatwaddeyo akantu leero kati gundi oziraba lala engeri gye zitambulamu ez'abakulembeze eza NRM siziraba zawumuddemukko yalwadde simanyi ndowooza ali nabako ebbaluwa mbu yalwala wamulwadde mukosefukosefu ndowooza ali bize anti mukulembeze naye bano abalala bakubalaali sinaakulalayo akasiba nti yakubako emu emiti yana teyaddamu nenabye geno buli goli mugisha muntu ng'atambula mu kibuga awo naye anoonya kasente wedde agaba obupapulo buliko ndowooza namba za ssimu bamuteera okwo nedda olaba leesi yonna ebaamu abantu babiri ne be muba 10 ne booleeta abanaabuzaabuza leesi ebaamu abantu bameka munyagwa asaba buyambi abalala nno bonna sandyagadde bwe baagala bakole naye ne nali njagala gye n'omugisa muntu nga njayeegatte That's what I thought. Chenali njagala. Nake nasula mugisha mtajja kwegatta ku Bobby. Amaye musajja wa kitibwa mbasagala bintu ntu ebyo kati eyo kutambula ku kuwongoga bo. Oyina wokuuma ekintu kyo nogamba nja ku. Ate ono wa gundi wa Lukyamuzi yani? Ye Kasiba nte. Waliwo wa Lukyamuzi. Robert Kasi. Ono gundi omusumba. Yani ono wa Lukyamuzi. Kasiba nte wa Stesa. Waliwo ono wakani Lukyamuzi. Oyo bamuyita gundi. Mabirizi. Joseph. Nabya kani Lukyamuzi nga naye simutanyufu ekyanupu okwalukaga kadi ne Masegona. Anti ke kabonda akakali katwefunza. Kyokka kati mwami Ken Lukyamuzi. Era naye erubaga yayogera Rudiki. Naayitawo. Papa story wa stona. Aba story omlens alonda. Naga yo can you charms the man that yaga machi. Yake simusanyufu. Nedda abantu kamuntu experience. Abantu abali bamanyi tujja kuwerekeranga bawerekere. Amanyi okuyimba kuno twajjanga ne batuwayo kasente. Ne tubayimbira tubakunganyiza abantu boogere. Bwe twabetegeeze bange de twaliranga byeboogera tubisobola. Namanya mukiyingira. Twagamba naye okuyimba kunaamala. Kati katubyogere. Walukaga n'oyo si Kimbuyege nga balowooza. Balowooza bagamba muje. Si Kimbuyege nga balowooza. Abantu abalina ekitiibwa gye bali gwe twawuliddeko mwami Segona agamba nti nze mbakubanga nga bakadi Segirinya Sandi gimuwadde. Abeeka wempe baajula. Ate nga yali mulwadde ebbanga lyonna. Mpaka Segirinya yakola nnyo singa emyaka gya Segona gy'amaze mu parliament. Kati ate yagamba nali simuwa. Kati abeeka wempe bamusanyukidde. Bagamba kiba bakalulu. Kati ate ali mugamba bantu be kati omuntu ate gwakubira akadingidi owene walukaga gwe bavuma ate yagamba enda gula za ambulance. Ayawukanya wane yazimba eddwaliro. Tetugasuka nkwala musube bulungi mweraba.